Alright, tutandika butandisi banava reality cinema bakutusiza kentanu kwa filmu egenda maaso nagambe natenga bulijjo okuva mu Emmys production songa Miklan Ghost ekyali ntanu kwa filmu egenda maaso mpola mpola nagambe nga bulijjo oli ku VJM official YouTube channel yo ekyali ntandikwa na Lyangu Farida ku screen tosubwa na Bweme Aisha niwo nakomyewo tuchaji kwanjulira bwanjulizi sagala bakunyumereza banyumereza kantinti Rahuma ku screen ekyali ntanu kwa filmu egenda maaso atenga sagala isibina teko mulundi guno eranga ndamukwaya Aisha entandikwa kifaananyi tusande kusubwa senyonjo ziwa nga next screen kwali Senkubuga Muhammadi tugenda mulako mwene tandike genda maaso mpola mpola sagala bakunyumereza natenga bulijjo entandikwa film tandika butandisi sagala Saudi sategedde nagambye natenga lijemize kwereza natukwasa Fiona enetandika butandisi sagala bagikunyumereza bunyumereza entandikwa film egenda maaso wetegereze era nga sagala osubwe ku mulundi guno ekyatandika tusubwa na Kaima Beyonce ku screen ekyali ntandikwa film egenda maaso nayiga Nicole nenga tugenda mulako mwene tandika na Lyangu Farida nga director wayo ekyali kunyanjura tandika butandisi Miklan Ghost assistant director tukyali kunyanjura film egenda maaso era nga nalumu Fiona Naluwanga ye script writer ekyali ntandikwa tandika butandisi egenda maaso mpola mpola nga bulijjo okuva mu Emmys production as usual Senkubuga Muhammadi yakoze continuity ekyali ntandikwa na Lyangu Farida executive producer tukyali kunyanjura film egenda maaso sagala osubwe Sasha editor ye producer film egenda maaso ekyali ntandikwa film egenda maaso Miklan Ghost visual effects artist entandikwa film egenda maaso Nalumo Fiona ye director of photography entandikwa film egenda maaso atenga Miklan Ghost editor film egenda maaso ekyali ntandikwa na Lyangu Farida najja kuwandikira olugero era nga ye locations manager okuwolera kwa muzimu ye filimu etandika egenda maaso eno sagala bakunyumiriza bunyumiriza budde bwa usiku tulengera omwana w'obuwala yonanga omusajja lwaki ankuba obwenkaniddeawo omuntu newe watta omuvumye nakkuba nakusekulukirako ebinyeebwa mu kino leero banengenze yanfuula ndongo gyasuna atyo nti onoova maloboozi kumba akaaba n'agamba byonna by'oli mukaaba tuwulidde ekyali ntandikwa filimu egenda maaso ajako kukamirira oyogera gujjayo mu mbuga yaali era ono bamugamba jangu mu mbuga yange toddamu kaaba gino giringa misambwa bannanga abantu oba okaaba wegendereze wawukaabira ekyali ntandikwa filimu egenda maaso bamugamba jangu omusajja tujja mutereza toliddamu kaaba kakati nga tuvuddeeyo tuddako erudda tulengera b'omukwana babiri nga bomanyi munanga omukyala yenaamu si mulembe kisi guno guli oba ogwayita abakyala baba talina muntu gwakola naye lugambo tabeerawo kakati bano ba mukwano kakati abadde ali awo yeewuunya nagaa naye bannanga oba waliwo omuntu gw'osunula nolanga obulungi bwamusala omuwala nga mulungi ng'alina omuvubuka gw'ayagala omuvubuka ng'ali awo kwegamba yenna atunulanga kwegamba ekiweddeko tategerekeka abamu baba bampi nnyo ng'obulamu bw'ensi muno nga ne bwatula ku kyokola ebigere birengejja ekigambo nno kuvuma muntu sayizi n'obumpi oba kale okumwogerako naye ekibanga ekivumo naye ng'abo abaana ab'obuwala ekintu kyatayagala akyogerako mu ngeri y'okukyenyinyimba era okuba takyagala ekyali ntandikwa firimu ekibuzo kiri nti ani gwe bali mu kwogerako kakati gweoba okyali ku ki waliwo aleese ensi yatabuka bananga olugendo lwewamwe nga luwanvu nze nootambuza nga atalina luyingo tutuuse jangu bananga obedda eno gyondeeta owaye luno lwe lubiri bananga olubiri ntulabye banange musajja wano wewaka bulijjo obadde ng'obuuza kale era bannange tekimala mu maanyi omanyi abakyala bano nga anaafumbirwa omusajja naddala ku mbeera eri waliwo kawundo kakubye eddirisa omuntu omusanga mu kidongo eyo n'alaba nga oyinza okubaamu omulamwa kasita atuukako ewo n'alaba nga weewo bannange wano wajja kukola neera nja kuddamu nze gye nkolayo tannayingira naye yeesunga mulundi mulala gwalidda omanya yakkiriza dda n'engatto wuuyo yazijja mu kuyambeko n'eddanja zijja musebo wange nkuwa ekitiibwa omanya asiimye
ekyali ntandikwa firimu egenda maaso njagala weetegereze. Kakati musajja mukulu wa leesi ekyo ng'okitadde ku bbali ekyokuleeta nagamba evamu Emmys Productions ate nga bulijjo oli ku VJM official YouTube channel yetukkiriza okubanga osubscribinga sharinga commentinga likinga. Kakati waliwo gwe bagambye ajje mu mbuga abintu bigenda kutereera. Oyo kati jjajja nzizaako ki wagambye ebbaawo wa lugono katugenda muteekamu ekyoto abenga alinga alwana n'ekyokero wanji jjajja buli wakkuba oluyi agenda kubanga akutte mu lunyata. Kakati taddemu ye musajja teekaawo ekigali tumugalike ekigali kiba kyakugalika teekawo tugenda mugalikira jjajja mugalike engalo zonna tetumuwunamya kaata gwe wandule mu ngalo kwotaddewo jjajja kiwedde jjajja bamuwadde zike jjajja weebale nnyo weebalire ddala awedde tugenda mutereeza ekyo taliddamu kola nsobi. Kakati olwamala okuleeta ekigali jjajja n'atandika okuyomba nze neno naye ansobedde nze gwatuma mu nsozi okuleeta eddagala kyokka nze alwawo ku ezo n'aziteeka azitadde mu nkwejje jjajja sente azitadde mu nkwejje. Bannange wano njagaddewo yagalirawo ddala era osande weeyagale era sinza oteyagane yananga amakanga galayika bulungi omanyi yananga asajja muli bazibu oyinza okundeeta kume maama w'abaana we yagenze mulumba ewaabwe kati ate gwe olaba nze ku myaka egyange nyinza okulimba nze kyolina okumanya ondi ku mutima kuba kati alaba naaga musajja akwagala abeera akuli ku mutima nenze ondi buli wamu ndi mukiwoowolo ndi ku mutima ndi mukabago ndi mukaabuuyi oyinza n'okuŋŋamba ndi mukaabuuyi kume ndi mukisinziiro nedda tolowooza I wouldn't want you to think just negatively like that. Ndeka gwe nkwate ne mu nfulebe nakwata mu nfulebe gwafuuka nnono buli owookyeza omukyala alengera ogenda okwetegereza omwami ono akutte mu nfulebe. Bananga abasajja mukwate mu nfulebe kwata bananga I'm so grateful kyokka nange mpanga atadde nkya kumbe abaana bano olaba kulaba oli bamugayeddira nkima kumbe bo baba bakima baba banonye bakima abaana b'enkima baba bakima abaanonye bunonyi. Kaka tugenda okukwate kubo ne tuveeyo tuddako omukyalo ono Naluyang Farida ali ne kawala ke keeko kawala ke akawala kano kye twakalayo kalina omuwa omunene bannange kageya buli muwala yenna ayambala obubi otambula bubi so bannange omuntu okuva ewo ng'otambula ogenda olina okwegendereza abayabe emmwe emisongovu alina okusongamu emimwa naye enseera zewala. Kakati omwana ono namukwaya ku mukolo nga tukumba maama agenda maaso yeesunga omukolo gw'omwana we. Omwana ono yalina olulenzi mbu era nga yali asemberedde okulayika ni olulenzi lwayagala abe nga aluleeta. Omwana ono ayagala kuleeta lulenzi lwe. Maama ali so excited about that which is very okay. A parent, a mother should be more excited. Munange for her daughters over. Is it a wedding ceremony? Munange nga tuveeyo jangu wano mwanange nga tujja tudda ino. Ono gwe bayita namukwaya Aisha ageeka namukwaya Aisha kiki mune badde nze kraako munanga akaana kange oli oti onyuka ali ate gyali akutumidde namugamba okimanyi n'akamutema bane Katonda nga yebaliye musajja ajja njagala kuteekateeka mukolo gubeere kwe gakyekyo ayagala omukolo malida era ngambye munange maama ate kati gwe naagamba kyomanyiwo mu bintu bino ebyokuwaŋŋana ekitiibwa tosobola kgenda eri maama wo muto n'ogenda omwanjulira omukolo nti oleeta musajja naye nga bintu bya bbaluwa oba oyina kgendayo bugenzi. Kakati munange ono emunywanyi we muli mutya kati nga ono mukwano gwe kumbe omumama w'omuto yamuzaala naye mugairwange ng'oludde okujja okundabako kati nga amuga nti waliwo omukolo oguliwo
kyewuunyisa okuba maama wadde tunnamugamba namugamba ekyomugamba ekirala ne munange maama bw'omugamba kati nze ne mugamba ebintu byo kirabikanga ate munange oba olwo bibanga by'olugambo kiba kyabuvunaanyizibwa nnyo bannange abantu abakulu abo nga bakuze ng'ogyeko bawa ekitiibwa n'entondo bayaza kakati tosobola kubeera eri n'omutumira muntu ng'omukolo gwo n'omutumira muntu mbusimanyi amugambe nti olina omukolo ekyo kimuyisa bubi kakati tuddako ewa musajja mukulu ono nno gwe bayita Ssenyonjo Ziwa Ssenyonjo Saidi Ziwa tumujjukira mu firimu nga Serubambula nagambye zonna ku YouTube channel zaffe kweziri kakati munange bali wano yaleese ekyana kino ekyana ewaka kyayagaddewo nakyo n'erina nange mukaaga mbanja ogenda okwetegereza omusajja obwedda amanyi ali ku kibebi kumba obwedda ali ku macuwa ogambye eki yatyamu omukyala yawulira nga omukazi ayagala muwasa yamwagadde maama kibigula kinywa amata kyanywa amata komba kyayiguta kyanywa amata munonga kati yagenda muzeeyi amaanyi gamuweddemu omukazi gwayagala okuwasa mugayinzija n'abaana bange mukaaga nali nano baana nabo ewa kitaabwe kati mbw abadde abatereka wa nnyina ebiseera bisinga buli wokwana omukazi nga talina munno yonna nga yeesi gyakulembeza manya munange waliwo ekimusindiikiriza okubeera nga akkiriza bukkiriza kati maama era nga bw'oŋŋambye kati ekigambo kino kyogedde kizitowa nze yayagadde gwe saayagadde baana owulidde kakati ekintu kino anoonya engeri yokikwasaganyamu wuliriza nkwagala nnyo namugaba mukazi wange ekyamazima nkuliyo wabula abaana bweyagala okuleeta abo besaazaala saagala kubabuula kuba munange ebibyo bye byange naye kati wegala okunti ku buvunanyizibwa bw'abaana mukaaga wegenderezanga nnyo omusajja gw'oyingiddemu musajja mukulu wuyo alina n'ebirevu kwe gamuvanga ku muntu nga akaddiye n'ebirevu abaana b'obuwala omanyi mwefuula nnyo vumbi osooka n'omagamaga omuntu mutangaaze saako bayinokula nede kijasoboka koziza oba njagala mbale njabata ono yamugaa nti gwe jangu abaana baleke ewaabwe munange wangambye onjagala nze abaana njagala mbaleete wano obaweerere munange onjagale bulungi nga manyi nti abaana bafunye taata abo omupya olwo kitaabwe omukadde akola ki owulira abakazi we mujja mwesinisa amannyo ensonga zo ntuufu kuba kati saagala ntandike kulabanga akambaga omanyi abakyala no kibanga kyakulya keeke naye munange keeke erina weegagira ng'olaba egaze eri expired baana mukaaga ku mamaayo ozeeyo eri laavu teriimu ebyo laavu jangu wekka bwe nabadde nkusanga saakusanze n'abaana musajja atu yawulira nga atarazza omutima firimu egenda maaso kaka tuddako eri omwana omuwala ono eyagambye mbwa ali mu mbeera yoku gesitole ki gyendiyo lyotya obwedda nkunoonya omanyi bulijjo nkola nga nina kyenjagala okuyitiramu kati ompe ku nnamba omanyidde mugwe mwana oli w'amaanyi gwe ssebo okwata simu kyeyo najjeyo opo najja esimu bagiyita opo kiggwayo ompoloota bamumye ennamba olengera kino ekikoto ekimulinga ekyabannamawulire wulire omuyayi kati omuyayi we yasaba ennamba y'essimu ne bagimumba n'atandika okwongerezaako ebigambo gwe mukazi gwe mbadde ngenda kuwonya gwe kawala gwe bagamba musimanye enfaanana yosijja emyaka gy'olina emituufu oli kakulu nnyo dibidde ku lujja njagala okwambulula ekisiraani olemye amatama galinga agabatisa amambulugo oli awo nze nkubuulidde bannange yakavuluga kati enamba onoogireeta nkonya ekisiraani oba ogiremedde osigaze ekisiraani kyo abasajja mbe olumu abaaba babayamba kati azze kumuyamba
oli wano weesize ebizigo naye era sigwanyiridde okunsinga genda kasi atwala ebizibu byo nkuyamba oganye sigazi ogusiraaniko gwamanyi nze ngukulekedde firimu egenda maaso katukwate kubo tugenda okujja mukwano nzize yenze mukyala w'abaana 6 mbadde njagala tujje ndabe mukwano nga tompaaga tonnyaniriza banange nzuno munange oli otya munange maama bulamu naga munenga we nagembadde nsazeo kati njagala nnoonya olunaku lwenzija nyala kufumba nedda nagambye esoko tekewo stop awo kuba kati nadde njagala ojja wiiki ejja naye ng'ejjoliko ekyabaana tusooke tulindemuuko nine oba onjagala ekyabaana kitono nnyo mukazi gw'olina amagezi ekyabaana kitono wanga bali 6 ku mulembe gwani ogwa Museveni abantu abamu nabo tebamanyi kweriisa ng'olyoka oyagala otikka abaana eyengugu bananga abantu amba emigugu egy'okubonaabona oli oyinza ogaba nabbanga nabimusabo kumbe bizibu gw'obiyingiramu obiraba nedda ogira olindako n'ennyumba mpulira njagala gitunda omusajja mugezi naganidde abaana ennyumba togitunda ejja tumala nyumba tetumala abaana 6 bangi njagala gitunda tulabe oba wano tuvaawo kuba kati ndaba omusajja yali amwaniriza luli nga bayingira okuyingira banguwa kati ndaba amusiibula mangu ne transport tamuwadde yakibuuse bakazi mwe munoonye okulayika nti mukola ku bizibu byammwe bali eyo nedde togira tonyiga ate bunyizi abaana n'abaleeta toleeta ono kati nyimusomedde omukazi amwagala era mulaba ali beautiful ne buli wamugaa ekyokuleeta abaana she looks ugly afaanana bubi nnyo buli wayogera ekigambo ndeeta abaana in fact ono amulira alina ekiwoowo kyawunyawunya kakati munange mukuveeyo nga tukwate kubo tujja tudde erudda kakati waliwo bambi bano embeera tesi nyinungi bannaffe betulengera bebuuza bagenda kubeerawo batya akasente ono alina 3,000 tebalina kye baalidde ate bayoya ku nnyama bannange omwavu toyina lukusa kuyoya nnyama kati tuba tuli awo kiki ate ggwe ono bamugoba school fees baagala sente yatandika nasasuddeeko kati ono alinawo 3,000 babadde bakyebuuza nezo kwaka tetumanyi 3,000 tuzikole ki zina kye ziyamba ku ssomero ne ku mmere teziyamba abaana balina okukola ebibuuzo kyokka bambi beetaaga ssente embeera mbi firimu yeeno kakati kakati no ssebo kino ekikyala si kyangu owa ekitole kyoli kuki kakati mbwava wa mikwano gye abakazi abasinga ba myaka 4 n'omusobyo naye nga ssebo yeeyisanga mbuno she's a teen mayengeri gyenali ebweru kale mbadde siriwo nange mbadde bweru neŋŋamba badde ageere gamba budda kyokulaba mbeera njagala nnyo kati ono tabadde wabadde bweru lwakikwasaganya namugaa lwaki tojja nekino ekikere bane bulijjo olina kusena nange mbadde bweru kati odda ngenda kumbe tekiina na gye kiraga kisula mikwano gyakyo kati kyefuula ekitayagala naye buli wokiyingiza kijja n'ebizibu kati biri aiguru nga mugajangu ono tebiri ansi tebiri omu miisho biri aiguru firimu egenda maaso kati munange namugaani bannaye meeting zituula tojja wabaki bannange namugayi banenga olabikala kwenti kyendiko kali mukwetereeza anti omusajja ali sirias akatwala namugandika kati gwe mukwano gwange asooka naye olina engeri gyomalamu amaanyi olaga nti tofayo ku bintu ebigenda mu maaso namugaa tofayo teweraliikirira namugaa munaye olina okujja tulina okuba tugenda maaso ne meetings ezaki ez'emikolo
ono ye yeesunze nnyo omukolo yeesungidde ddala kati nga mugatufaayo meeting ezinaddako tuula nja kuba wendiko no nti kale firimu egenda maaso kaakati oluvannyuma baby my dear darling bano emukwano ki mbadde ndi eno kiki ngambye kanzije nkulayikondayo just how you doing my dear bano mbadde ndi eno nga nkunoonya ne ngamba bannange efirimu egenda maaso weetegereze ogamba ki oli bulungi kati ekyenziza kugamba kakati munnange ogenda kunsonyiwa jana sigambye naye kibadde kindese okugamba kati nga mugamba omanye ekiriwo nzije nabo tufumbe nabo mu maka oba nedda kati abaana tonnakkiriza kubaleeta abaana ensonga eyo gikuliriza nnyo nze bwe nali nkugamba nti nkwagala gwe wali weekulembeza era nga weekulembeza n'endaba ggwe naye ate kati ndaba kati essaawa eno okulembeza nnyo abaana mu buli mboozi yonna gy'oyogera nange owulidde simanyi lwaki kati ntandika n'okuwulira ng'awunya amabeere wakulaba ng'ayonsa engeri ze tunaalya banange omukaga batulemye okuyamba mbuzize nabo mu maka kati nenawo nsobedde tunaalya abaana oli wano simanyi toyagala abaana bajje abaana omukaaga abaana batono abakazi nze ne mukwano gwange bamutwala mu maka n'abaana 12 kati oyo atwala ekizibu kya dazini namugaa nange sooka olindeko kiki naawe nedda kankuweyo kati sente kale okwate obe ng'agenda naye kakati gwe olina sente bukibino byompa gasiya mbwe kimulumya yafunye mbu omugagga alina sente kakati n'oluvannyuma okumanya abakazi b'ennaku zino oba balya mmere ki tebakkiriza kukula mu mbeera gye balabikamu kakati ono alina abaana 6 naye ekirala nga kano akawala akato kaakano tekanaba na kufumbirwa kali keteekerateekera kufumbirwa era kali wano kasanyufu kagenda kufumbirwa gye mukwano gwe gye mikwano gyayita bamubeererewo ku mbaga ebiseera bisinga obufumbo bibanga ebizibu ng'aliwo ababirimu era n'ababa ababyagala obiyingira kane kano kaagala kukiyingira ekizibu ekyo oluvannyuma neba nenva akasikula bw'otambula nnyo naawe kaka tulina okugenda mu tawuni okulaba engoye balina okugira ono yalinga ye metroni ovanga okuba n'omukolo naye nga metroni olinga gwe waliwo obuwaluzi metroni tajja kusobera nenyagenda kwene tulina okugenda munange budde bugenda balina okugenda nti engoye nga omanye ez'emikolo ezimu ziba za kupangisa kati oba olina okubuukinga balina okubuukinga mbu firimu egenda maaso njagala weetegereze kakati nga wajja wayita akaseera katini naku nga ziizo kati waliwo afubutuka erudda yeetisse alabika ava ku luzzi naye oba ayitira mu panya yaawa kati aba afubutuka nga tagwa wangeri kankuyambeko kikazi kyattu kibadde oba kiva ku luzzi muneekulikayo nti ye kati mbw ebisa omyenga gyakiti omaye omwami oneetawe yeetatuula agandi abasajja tebamanyi kyebaagala bakimanyi abasajja bakimanyi kyebaagala abasajja baagala abakazi abataazaala ku mukazi gwe oba wazaalako dda abaana bo tubaleeta mu frame eno time frame eno kubanga they were born in the other time frame. Why are you bringing them right now? Muleeta emigugu ne mugijja emabega mwanga ogitika abatagirimu. Are you serious? Mbuuza waya kweziri kati musajja ono yali serious nnyo era teugamba nga omusajja omukulu abeera ate nga talina mukazi amenyi kyanoonya buli gwagwako alina ekizibu ebizibu tebyenkanankana abawo kyogumira nekyotagumira kati asazeewo anoonya omuntu ali mu saizi ye bambi
kati ng'agwa ku kiwala kikyala kino nti sinaba kugitegeera bulungi kati mbw alina kyamwagaza kati byonna emboozi obedda gyanywa omukazi tagiriimu munnanga abantu abamu abakazi omusajja amuyimiriza naye nga tamanyi kyamuyimiriririza abakazi abamu baba tebamanyi bambi omusajja n'akuyimiriza n'atandika okuwaana nga bulabika obulungi n'akkulisaayo n'emugga gy'ataakutumye kwega n'akuwayo ne ku mutwalo gw'atagenda kulinnya booda na kidomola ky'amazzi ku mutwe era nga tolowooza kiki kyayogerako era nga tokimanyi olabika oba wasemba mu kibiina kati ekintu ekyo nze munange nno gwolaba ndi bwoku era nze sijja kugamba saaga kigamba nti nnoonya kuba omuntu anoonya aba abuliddwa naye era mba njagala nkukikuga njagala nkulabe neŋŋayo tusobola okubeera ababiri kuba naye ndaba nga ali owekka owulidde nze ewange ago amazzi gali mu lujja egenda mu maaso nagambye abakazi bwe biba bizibu bisiŋŋana buli kizibu kirina obuzito bwakyo era towasanga omukazi n'ogamba oli kaweweevu buli mukazi manya nti ogwo mugugu gwo ne mubamu emigugu egiwewuka n'emigugu egizitowa just olina kulondamu gw'osobola kwetikka as simple as that era z'omulondo ddala gye mbadde mpumulidde kaakati munnange nga tujja tukwate kubo nga tudde eno ne bano abateekateeka omukolo banze okugamba bagala mukwano gwange namuga ati munaye mukwano gwange nga bwe luli yeyaŋŋamba wano yajja n'omanya nti ewaabwe waliwo ki emikolo kati oba bamulonzeyo oba nga bamulonze oba ye gundi oli yamulonze nga simanyi be bano ba Metuloni oba ye Maid of Honor kati Metuloni naawe no omukolo ogubeera wakati newankubadde tobeeranga ku eco expenditure list ng'eyooli yasanyuse nnyo naye omusanyufu naye waliwo omuntu agamba ndi musanyufu naye nga tali naye yali musanyufu namugandi okusanyukako naawe nkulabanga okulimu okubalagalwa tosanyuka kulaga okusanyukako ndaa kutonotono weetegereze abazungu bagamba romantic kubanga naye wali osobola okufuna wala namugamba olina okufuba kuba muna ebintu by'emikolo bino omuntu ekitwala omuntu ku mukolo naddala nga toyina omukolo kye guva gusombola abantu abangi oba oliawo omukisa ogusoose gubadde gwoyo nanyini mukolo essaawa eyo naye naawe omukisa gwe guyinza otandikiraawo olina kwefaako nnyo n'onyirira nnyo n'olabika romantiki osangirawo essajja eritalina musajja so essajja eritalina mukazi naawe n'otandikiraawo abantu abamu tebamanyi bigendererwa byagenda ku mikolo naki kakati munange bwe tukwate kubo ne tuveeyo tugenda okudda ero dda omuwala ono oba omukyalo ono yabadde ava ku luzzi laba we babeera gibajjamu kati omusajja ebigambo bye yamugambye nga tabireeta nembeera yagivaamu n'agamba nti nze ndaba enembeera tugenda ogiwona omusajja gwe nafunye omusajja alabika alina akasente ngenda mufumu nze era njagala genda kufumbirwa ndabako bwenti nakuluyi wajja wano n'otugatula n'otusavuwaza najja kujja n'otukube wano pata otusavuwaze otusuddiye ojja otusule mu pompogoma ng'omusajja naye atunula nga alina ekibulako wanedde omusajja temuvuma bannanga ali so perfect musajja wange mulungi ali oke kono nti kale kakatuddako ewa mukyala Naluyang Farida original names tuli kuba original stars nagambye filimu eno ezanyiddwa bannaffe aba real cinema reality cinema bakutuusaako nate efilimu egenda maaso njagala weetegereze kakati nga takubira mukwano gwe alinga muganda we balinga ba Luganda namukwaya yaani jukira namukwaya yazaala oli Maid of Honor kati ng'amukubira kasimu ng'amuga munange njagala onnyambe namuwa ebintu bye nagamba oba obituusizza obwavu bunuma ate omwana nga agenda kufumbira bannange simanyi kyekkola nze nagamba ebintu n'otafaayo yamugamba ebintu n'atafaayo
njagala olabe kati oli yamugamba nti gwe wandibadde okwate kubo ne tugenda gye naggamba kati ng'amugaa kanzijje bulungi obe ng'ompitiramu tulewe tutandikira n'amugamba nti munnange okuteekamuko n'okutoba kwe kugaggawala va mu muzannyo kwendiyogera mpola ebigambo ebikuba ennyo tokuba maama n'amugamba ngenda kujja kati baali bateesezza wetegereze namukwaya anyirira mukwano gwe naye ayina sente namukwaya ayina sente kakati nga tudde wa namukwaya namukwaya namugaa naye oyugira ku kyomusayi sinnategeera musayi ki gwankwale gwanjiibwa omusaayi kyetaagamu ku musaayi namukwaya y'ono efirimu egenda maaso n'agamba nti gwe kyolina okukola oli waanaamala ogira nga owaayo kyowaayo naye bw'omala okudda kyosanze teweekanga kati nange munange njagala nkyusa obulamu sente mpulira nkanankane obulamu bukaluba nnyo nange njagala mbeera obulamu nga bwanguwa ali wano sente akanankane lengera nzenna ayambala second hand nnyo n'amugamba ne woba oyagala tugende kati nga tugenda n'amugamba kati kaŋŋende naye n'akasente kyetaagisa gwebyo biveeko gwe kyolina okumanya oli musaayi si wa ssente musaayi oba oba gwa ggongolo musaayi gwaki omusaayi gwaki oba gwakamyu gweni gweddaawo amugambye musaayi efirimu egenda maaso njagala weetegereze nagambye evamu emis production zinatenga bulijjo n'amugamba ekintu kyenkugamba tokiraalasanga awantu wonna ali mumugamba kyama yamugamba nkugambye kyama toyina kukyogera wantu wonna kirina kusigala nga kyama njagala olabe ekibuzo kiri nti wajja ebiggwera tugenda maaso nagambye okuva mu emis production zaziizo era twagala kumenya oluddayo gye biggwera ne sinema yaffe eno kaakati nga tujja tudde wa musajja mukulu tazze yekwatayo enveera ze bbiri n'alumba ate okujooga ensanafu totuula mu ntuula nti jjajja baavu funiddeyo obuveera bubiri obwa latest kaakati muli mutya lwero olulenzi lwaleese olulenzi lwaleese lulwo munange muli mutya ssebo oliyo otya nga bamubuuzaako bulungi tukusanyukidde okulaba ssebo taata ate ogenda kumuku ne batandika okubuuza nga taata omanya ekitiibwa kivudde mu kitiibwa kati batandise kulaba nga jjajjaabwe wulira omwana n'atunula eri kikino kyetuliko sebo oli otya mbadde ndaba munange eyo amuŋŋamba munange onanyirira bw'ati neŋŋa leero nze omuntu omukulu ateevaamu neŋŋa kyamina kwevaamu neŋŋa kaneeveemu kuba okwevaamu kintu kikulu nnyo era kyetaagisa omuntu neyeevaamu neŋŋamba kaneviiremu ddala neŋŋa ebigere bino era nebijjamu ebigere ebiseera bigere neŋŋa kanzije ndaba ekiriwe gwate muli bantu nange ndi muntu ate naye wunaanyirira ate wano naye waali kati neŋŋayo atavaawo nange neŋŋemba oba atajje wange ogenda okwetegereza omwana n'atandikirawo ekigambo anti oli yawaanya emba omusajja mugagga kati oli omwana mukumubuza eradde bweradde eyogererawo ekizibu kyebamanze ssebo bangobye ku ssomero ebagobye muko ate muko bamugobera ki onoye ne bamugjamu kwekwo nokwasa mu famire enjavu bajja kusaba neza saluuni
baganda b'omuwala sebo taata tweyanzizza oyambye munnange webale nnyo munnange thank you very many sebo munnange olwanye waliwo atannanyaga yakomye kukubuuza ne baleeta enveera ziizo kati oluvannyuma otegeera ddi lwaki otuswaza obwenkanidde awulyoke weetikka ekitafu omulambo omutuggunde wano kati gwe bwana gwe naye otegeera oyo omusajja omukulu gwolaba buli wamu wakulu yakula buli wamu waakula bane kati anti era nammwe mulaba embeera kati nze kambe saddaka ngumira ebizibu ebiddako oba mukulu njagguma mukulu nnyo ne kibooko zibankulu era ogalamira ng'omanyi nti mukulu yakuba kati taata waba anange gamba ati yafumbirwa kitaawe kaakati omusajja gwaleese mukulu nnyo bano baswala bananga abaana abawala olumu kitiisaamu kuba kati gwe mukulu kaakati munange gwe mukulu naye naawe embeera gyetuli mumanyi n'abavubuka nno sayizi yaabwe tebaba na ssente bambi kubanga nabo era baba batandika okulaba obulamu nga ggwe kati ne tujja tudda iye munnange ono nga taleeta ew'omusawo we nga gyamuleeta ew'omusawo we namugaa jjajja buyambi bwe tunonye embeera jjajja gye tulimu efuuse embeera sente tuzikola naye ziringa ezitulengera ne zidduka jjajja twagala otuyambe munnange sente tuzikolenga nga ziwera sente bazikola ne zidduka ekintu ekitali kirungi wetegereze jjajja zaako ki jjajja amagezi gonna g'osobola otuwa gatuwe sente muzikola ne sente zidduka zimyanya nziraba yazaala omwana omu amubuuziza abaana b'ayina oyina omu kale oyina omu oyagala sente oyina omwana omu kwata gira eri mbagambye mansa wali eri yanguwa kanange n'amansa mansa kumbe buli lumansa eddogo ne lijja lirengera kawala ke eddogo firimu yino bannanga abantu mukola ebintu byemwegendereza mukola ebintu byemwegendereza nyagala mukola ebintu nga mwegendereza bannange efirimu egenda maaso njagala weetegereze tunulira ebintu nga bizito nnyo naweera okimanyi kaakati byonna ebizibu bye ng'abyogera ewa jjajja egenda medde nga 50 bajjajja boogedde wano enkiwa egenda medde nga 50 panna byonna ebintu by'omutumya bizito ye jjajja mukolere nganze bwe wangu kati nga tebatandika omutuma ebintu omanyi bano bajjajja bakutuma ebintu ne bikulema atya pannange omuntu okutuma akawago k'empologoma aba takose akawago k'empologoma ekyosangayo kyonna tokaba oli ayinza ogaa kale mpaayo endebe y'amalusu gasigga mpaayo endebe nga y'amalusu gasigga bajjajja kati ng'amugaa kale bye bamutumye akutuma byakutumye we bigaana ono n'amugaa kale nkolera nze ng'ono we wamukolera yamukolera atya muwala weeka muwala waaba alika ali wano oba alika simu omuwala w'oyo firimu egenda mu maaso weetegereze tunuulira kali wano kali ku bino simanyi bikyati kali bino bikyati simanyi kali ku online kali ku simanyi zino tikitoko kali olubuto kaba simanyi ku zi tikitoko gwe kagenda okuwulira embuluse ekalinnya enkandago kagenda okuwulira embuluse ekalinnya enkandago ne kayita maama
wawe mama firimu egenda maaso wetegereze onoolera mwana muwala ono bakoma wewaka bagenda okudda bava mu ddogo bugagga uliriza bamutumye ebintu n'agamba tajja sobola bifuna oli namugani mukolere enganze bwe wankolera ye yamukolera atya ogenda okuddeko akaana kagudde eri kana akaana kafaana kitayi wake wekatuuka kati oguddeawo buzi jalada gyekyejo genda ba omwana ogenda okwata omwana ng'alebera bulebezi gwe omwana nga gwe mwana gwe Stella buno obwana naawe wekozaakoza nyumva naawe mwebyo maama ogenda okwerege okabira kito tukabirira naawe okaabakaaba nnyo kati olwakaka omwana wange mwana wo mukyo okaabakaaba gwomanyi bameka bennafiirwa oli musiruka oyagala bugagga okaaba omugagga n'abufuna akaaba n'otunulira omuntu awoloma ogamba oyagala bugagga bulagagga butandise okonkona bukonkonedde mwana ate oli wano yazira n'okaabakaaba okaabakaaba kyobugagga obwagala oba tobwagala yogera ekimu tobwagala okwesonyu toddemu kunerira nnyo oli musiru nga kyokaaba muki oyagala obugagga akaaba obugagga babukabira oba obugagga buyingidde omufa agudde obugagga buzze omanyira sente ziizo tozagala nzirese ate osirwala oli musiru gasiya omalira obudde kugamba tokaaba okaaba okabira obugagga buli awo okaaba bugagga buubwo okaaba obugagga buubwo obugagga buubwo akaaba firimu egenda maaso mwafizi obudde bugenze ate wafuna myenda kati ogenda okudda eno omwana gwe bataawa school fees omwana ku ssomero afuna myenda tasobola kukola bulungi lwaki tasobola kukola bulungi webale soma mwana wa nnyabo kati nasoma ebikinge webale yakikuba ekyana kikola bubi kati omuntu gwe batawera school fees mu budde nga ne mu bibiina olumu tabaamu oyinza omukuba mbu yasomye bubi gwe sembeza eri empizo ekyana kino kitange kyeyazaalaga baaba lindako baaba olaba namugamba omanyi asoma bubi omwana asoma bubi muganda waffe oyo si lwakuba nti ateekeddwa oba nti talina magezi ne school fees zigenda bubi olumu ne ku ssomero tabaayo ayosa nnyo nga bamugobye omusajja olukulu kati ono ayagala yafumbirwa ekisajja ekikulu kuba kirina ssente basobole okubayamba kuweerera mugamba afire naye bannange buli bakazi baba n'ebizibu waliwo gwe baagobwa ab'abaana kati ate ono ye ewaabwe baavu nnyo omukazi ow'abaana tayagalika naye n'omukazi ewaabwe nga baavu nnyo naye tayagalikika anti buli wiiki olumu omusajja oyingira omukwano naye ng'oyingidde buddu ng'ogenda kuba muddu obulamu bwo bwonna weetegereze oli yagamba alina okulaba omusajja obulamu bwe bukyuke era tuba tuli awo bamwetikka n'enguguye mu biveera abeene anyumya ekya mu kiswahili munange naye olowooza kati enjawulo eriwa ne ku baana bali omukaaga oba abaana omukaaga gwe yagoba ne bano famire yaabwe ng'eitunuulidde ono enjawulo ziro bannange tusanyuse nnyo kati gw'olabanga abaawasizza ono naye bonna oba balaba bajjiddeko ennyumba gye basulamu basula beeweese buli tebubamala buli omu asula ku mugongo gwa munne kati muna kimanyi okumwenya kimanyi ebizibu byakyo wulira kati nno manyi kyogenda okugola wulira firimu sikia sente z'enviiri ndewaka baba mulageko nti wanfadde sokenyirire firimu ye kakati nno kyo kirimu akataala kyagala kusiba nviiri kyagala kunyirira naye bulijjo kikima amazzi
eno kisaba sente z'enviiri, eno kyagala muto wakyadde ku ssomero, akayumba bakakube plasita akeeka. Owulira ebizibu omusajja ono byayingiridde. Nze nkugambye teweemoolanga. Oyinza okuddaawo n'olowooza nti owonye naye nga tokola ki? Toyina kuwona kwowonye. Weetegereze. Tubyakalini nakkiriza byakweyagala kimulome. Kati mbw agenda kwagala nnyo omusajja ono alumye muganda we. Kati nze okubalabanga muli awo mubonaabona naye nga ate nze nsobola okuba nti twagala n'ennyumba yange. Ekyo yagamba tewali buzibu okuyamba, ajja kuyamba. Kati munnange abaami n'abakyala kyasanyuka. Wangi Bayita mugole. Bayita mugole. mpola wano. Mugole ebikajjo wano yabisanze okusula enjala si kyangu. Wano okusula enjala si kyangu. Ngeze mbikolerako ebiro nanze kino kyekimu. Afunyewo ne ku kikajjo. Ebikajjo byangu byaga. Bino ebikajjo si bya taata, kitabani kyono ne kigaana. Obanga onoogira ebikajjo osooka kunsaba. Waayige. Okimanyi nti oyo nnyoko ayanzaala mumanyi njana kikkubira bwerere ebitamu. Gwe mwana gwe ekikajjo kyange. Mwana gwe manya nze kitaawo. Wano tulina okuteesa ennyumba Parliament etudde mulimu aba opposition. Kati olina okumpuliriza nze kitaawo. Oyagala kugwa musanyulira kitaawo. Leka makamamuwa leka kajjo kitaawo asanyuke. Olengera firimu. Bannange kakati gwe taata nenamwe mutukotogera omukazi gwolese wuyo muto bulala. Abakazi bwe tulina okuwasa ate gwe bwowasa gwe toddamu kyogera kwatibwa ku nsonyi. Love is good. Love is not about age, and age is just a number. This is your mother, mind you. Owulidde ekyana ekimugambye babaliddemu olukwe abasajja abakulu bano. Abawala abato be balina okuwasa ate bataata be babatutte. Weetegereze firimu yiyo. Ogende ku musaluni. Ekiti? Nagambi. Musaluni. Kati bw'oba ovudde mu saluni okitegeera. Wulira omwami buli kimu kyabala amutwala mu saluuni. Kabotiki kw'oneewulira akana. Namugamba onoomala okuva mu saluuni tugende mu botiki osale obuwero. Botiki gye batuliramu ekimpozi. Kyagala tekimanyi kiba mu botiki. Botiki bakolerayo ki? Ojja kulaba kikyamuse. Nanti eri amazzi kibadde kigakimanga ku mwala ate wano gali mu lujja. Ate munange omuntu okumujja mukyala basinga bagamba mbu kyangwa naye okukimumalamu. Agenda kuzaala mu kina abaana Katonda wattu. Kisanyufu. Kiwulira kimuli mu lufuba nga kifuba. Mutabani yakitwenaga leero kino gw'otunula ki? Taata ali wali ebigambo byonna byogera kimutabani kiri awo. Kigezaako teekawo kiremya. Mbu bagenda mu saluuni. Ndaba muli munnakava mu kyalo naye bw'erinde ojja kulaba. Amugambye amufunire obugoye amwambalire amunyumire. Amuweesa ekitiibwa n'akwata mu nfulebe. Tekirabangako omuntu alina bandaali ya ssente. Bannange lengera ssente, obungi bwe ssente. Lengera obungi bwe ssente maama. Kifa kwata ssente. Yenze ssente toddamu kumpita muzeyi gundi mpita mwami Nfimbi. Owulidde? Yesaba mwami ssente. Nfimbi lyerinnya lyange endala. Nzani? Nfimbi? Nfimbi maama. Nfimbi wowe. Nfimbi nnyo. Pulesi ekikubye. Tekyalabako taata wakyo ng'akutte ku kasente ako. Efirimu egenda maaso. Kaakati nga tukutte kubo tudde erudda.
teba baba ono genda okudda first grade omwana talese first grade buli muntu ng'olina kyonoofuna weetaagawo saddaaka ono okusoma baataddeyo muganda waafumbirwa lwakwana olina egyafumbirwa ayagalayo wadde omusajja mukulu kati nno school fees zijjira mu budde na biki wagenda oyita akabanga omwana aleese first grade tozanya na kuzanya tozanya na kuzanya ogenda okudda keno ogenda okudda keno ogenda okudda keno gwe maama siteera kiki ate siteera gwe baawaayo maama afune sente tamukkiriza kwebaka abazadde mugenda nnyo mu bintu by'okuloga nga tomanyi kiki kyekikosetenga ndeka mwana gwe genda firimu egenda mu maaso oli otya maama siteera abakyala abasinga kale waba yafiire omwana etagala muyita linnya lya mwana oyo muli eno eddaluli batta tuli eno bitya ddaluki owaayi genda okole byobadde okola namugobawo munange muli mu mbeera ki eyo bizibu byereere bannange tomanyi kyendiku namugamba omuzimu kati gujja kyere omuzimu gundi bubi leka totandika bintu ebyo gwe saakuwa kyewali oyagala kati tobinteekamu tewafuna sente wanzita nagamba nti omulimu gwange gwaggwa namugamba mukwano gwange wetwazirunda nkuyita na muganda wange ensi yonna emanyi baluganda bakula bonna bamukwano namukwaya Aisha namuga kati oyagala kunvaamu kibooko etandise okunyooka omuzimu gumuli bubi kati tegumuganya kwebaka tegumuganya kwebaka munzise omuzimu gwe wagusobya wasobya gwaki omuzimu gwe wagusobya wasobya gwaki efirimu egenda maaso nagagundi gwe bamuleetera ebizibu bamuleetera ebizibu kakati nga tugende ku musawo tukwate omuzimu kono nti nze tobinzizaamu yamugaa tobinzizaamu efirimu egenda mu maaso kugunu onywa butunda maama ali katunda anywa kumba omuzimu tegutukyanywa yagenda embaga tennatuuka gutandise omusekerera laba okumukiina bwotyo bwotandika owulira nti omuntu yagudde eddalu kati laba firimu babano kyani kya muzimu kyani kya maama iringita serengeta kale serengeta ndeka kimindi nvaako mawe yamawe nduhaku bocho ndugaho genda akulukuse twasibira wajjajja jajja munange lwaki ate kati omuzimu sente mpulira nedda omuzimu gungoba akatono jajja ulira eddagala walisobya nagano kaaba nenkugamba kyonna kyolaba totya tokaaba kati gwe wakaaba kati amaziga agatonya omuzimu gwadda mubiri ebintu by'okusaddaaka n'okuwaayo by'otategera olina oba mugumu omuntu ayinza okuga agenda okwate mu kamiro k'empologoma akamiro kati eddagala lyasuba jajja omuzimu gusibe naawe oyagala kwesirwaza genda kasiye teyosirwaliremu omuke wano tosibali namuga wano tosirwalire ogenda osirwaliremu muke ewalala banange ebintu byensinga bitabuka
duniya ng'etaama ono yuno Oncho. bamuyita Ssenyonjo Saidi Ziwa original names kati waliwo amukubira essimu Amukama wange kajjamu ke kabali kankutemu naye naterutu. agenda ku mulimu naye ali wano alimba mbu kajjaamu kamukutte Kajjamu naye nzija ndi mu kajjaamu olaba omutwe gw'omuntu omukulu nga kwegamba bulimba bwennyini wali ayongedde obulimba mukama mbadde nzija mukama wange obulimba firimu yino bukajjaamu kamukutte kakatuddako eri omuwala oli gwe twatandise naye eyagambye embuna omusajja yali amukuba omusajja yali amutimpula kati nga tajja ebizibu alina bingi kikyate munange mwanange ebyangwako byerabidde waliwo azza omulabaku ye muwala oli gwe twalaba musimanyi bba wamukubanya mukubanya mufuula eŋŋoma munange tukusanyukidde nnyo muli mutya eyo bane mbadde ndudde okukulaba namuga mwanange okimanyi nti okula kwetta atunula ayogera alabiriza kikyate muzimu gundi bubi omuzimu kyate omuzimu gw'omwana gumuzeeno gumuzeeri gumugoba gumuzeeno gumuzeeri talinaawo buweerero bwonna gujja tegunnaba tulina naye engeri gye gujjamu naye tegunnaba kujja kati mukwano gwe namukwaya yamutwala n'amutwala ku basawo nti bagenze kuloga naye sebo baatuuka eyo mukazi najjamu ne bakola eddagala nga tamanyi kiritwala mwana we bambi yagenda otuuka eka ng'omwana n'afa kati mukukaaba kyokka oli yamugaa nti oba oyagala bugagga bannange waliwo abantu abagaba obugagga nno baba babugaba bubaamu ebintu by'okufa bino obugagga tebugendera awo ebintu omukazi bye yansaba byokka eddagala leyampa ng'amugaana okwekanga kyonna kyalaba kati yalowooza oba nti oba anaalaba musotanga omanyi abalogo oba anaalaba ki oba nkwale yasanga mwana mufu tugenda maaso nagambe nate engali gyeminze nkwereza evamu Emis Productions aziyizo tugenda maaso ne sinema nagambe firimu gyetulaba emanyikiddwa nga okuwoolera kw'omuzimu kati ayise ono amuyambe namugaa ti munange nange obufumbo bwali buntabuseeko waliwo abanyamba kati oli omusawo gye yajja eddagala eryamuwa obugagga ne litta n'omwana ate omuzimu gumufuukidde kirala kati anoonya waalogera muzimu gwa mwana we n'amugamba ekyamazima abantu abamu obugagga tubale tubusobola omuntu agamba nti tosobola bugagga kino kyaba ategeeza tosobola misoso gyabwo mulimu ebintu ebikakali biyitirivu kati ono yamugamba nti nze nina omuntu gwe mmanyi ajja kuleka ndi akuyamba njagala weetegereze firimu egenda maaso nagamba evamu Emis Production nga bulijjo oli ku VJM YouTube channel yo era tuweerabira okusubscribinga kakubeera okushayalinga kati tugenda okudda eno bajjajja bano gye balogera waliwo omujjajja omu atambulanga walumbe jagenda emisota kiba gyagala kutumirayo sikuwa bajjajja nemugenda mwenna anti emisota gyo giba gyagala kumbo kaakati ono aloopa ensonga ze bannange demokrasiya yeetaagibwa buli wamu ne musabo weetaagawo demokrasi omukongozi agenda okunoga eddagala naye ate akasente katuuka abazzukulu ke baleeta ye tajjukirwa nange kennyini mbuuka misoto okunoga eddagala ne lwaki nange ndyako sente naye jajja bintu bino jajja nedda dduka
Wala kunena nkongoza omulala. Namugaja gye bituuse ngenda kuddukako. Na. Onoonye omukongozi omulala. Kolera. Babiyombeddemu. Banenze nkoyo okolera ebbule. Mama kwalera obwereere. Firimu egenda mu maaso. Bajjajja bayombye. Bwe twagala n'okutandikira ekitundu ekyokubiri eno yebadde esooka Nalya Farida Namukwaya Aisha Ssenyonjo Saidi Ziwa ate Rahuma Namwebe Aisha ne Musobya Bilali Senkubuge Muhammad. Tubaagala nnyo mwenna abagyekuumirako VJM official abankuumire.